Kadama TV tweyongera okugamba nti ekyokkiriza bakadaamu kubeera nga bakomawo Uganda kati nga tewakyali kutawaanyizibwa nga bookinzi ticket kyeyongedde okubeera nga kireetera Abawarabu ennyiike n'okubeera nga bakyusa empisa. Abawarabu baakyusa nnyo empisa okuva bwe bategedde nti omuntu osobola okuddayo buzzi. Ate nga buli muntu alina engeri gy'akyusaamu empisa. Waliwo oli akyusa empisa n'agamba ono kamweyisizeeko bulungi kuba bwe nemweyisizaako bubi asobola okubukinga tiketi n'addayo ssaawa yonna. Waliwo abaakyuse mu ngeri eyo mu ngeri ennungi. Ate ne waliwo abaakyuse mu ngeri embi ng'alaba ssaawa yonna ogenda tokyadda mabega omulaze nti oyagala kudda waka n'atandika okugyewuyisa obubi bwonna bw'abadde talina. Ne batandika n'okubeera nga tebaagala kusasula bakadaama emyezi gye babadde bababanja. Kadaama olwaleero agenda okubeera nga atuwa emboozi ye agamba tebamusasudde ababanja emyezi 3 gyonna tebagimusasula, naye ate yawulirako boosi w'omukazi ng'agamba tebagenda musasula bagenda muguliramu eya tiketi. Njagala okutwala omukisa guno bagamba nti ssente ezisasula eya tiketi tezibeera ssente za musaalagwo. Ssente ezisasula eya tiketi nga contract eweddeko zibeera za boosi wo. Kyekiri Kadaama yabadde abuuza nti asobola okuweebwa contract ne wabeerawo asobola okuweebwa ssente ze za eya tiketi ng'addayo. Boosi n'asisaba boosi we ne wabeerawo Kadaama omu yamugambye nti nno ssente ezo bazireka ku office. Ssente ezo tebazireka ku office. Babboosi bano ssente ezo tebazireka ku office eza air ticket. Bo bennyini be babeera nazo n'akusaliza. Era jjukira nti babboosi bano oluusi bakutwala direct ku airport. N'akubuukingira buli kintu n'akolera ne ku visa, exit visa n'akutwala direct ku airport. Tolina kuddayo ku office. Office ebyaba bibeera biwedde nga bakututteyo just kubeera nga balina okulondoola bulondoozi. So ssente boosi wo z'akusasulira tagezanga n'akulimba mbu ate aba akusala emyezi 3 oba emyezi 2 okusinziira air ticket ssente z'ebeegula. Ne bakadaama bangi kano kankateekewo nti mutubuuziza nnyo air ticket ya ssente mmeka, ngenda kutwala kilo mmeka. Ekintu ekyo olina kukubira airline egenda okutwala kuba different airlines balina different policies n'amateeka nti ffe tutwala 3, ffe tutwala 2, ffe tutwala 25 bwe bato banjawulo. So ne mubeera temutubuuzizza kwata essimu ze twabawa kubira direct airline egenda okutwala oba gy'okyuzinza okubeera ng'ekutwala. So katulabe Kadaama ono agamba nti atandise okufuna oba afunye obuzibu ne bakama be nga ssente ze ez'emyezi 3 tebagala zimusasula ng'ate balinga abalaga nti ate bagala mugulira mu air ticket. Yes, hello nnyabo oli Kadama TV. Bana esebo nina obuzibu nti bano abantu mbabanja emyezi gyange 3 wenjogerera enkya malako contract yange naye omusajja namugamba okumpa ssente zange abadde neebulirizangako tebaagala kumpa ssente. Kati emabegako nali mu kiyungu n'omukazi nempulira omukazi ng'agamba nti katumulinde atukolere amaleko contract ye tumusasulire air ticket addeyo ewaabwe. Neŋŋamba naye bannange omuntu oyinza otya ogamba bw'otyo ng'ate mbadde nkola. Mr. Kadaama zino ssente zetwogerako si za bwereere nti mbadde sikola. Mbadde nkola naye ono omusajja wa wano tayagala kusasula natural. Sigamba nti nze Mr. Kadaama amaka genkola mu maavu nti boosi wange mwavu. Boosi wange omusajja alina ssente naye buli lw'omusaba ssente awulira ekizibu kuba at first nabasabanga mwezi gumu era ngamba maybe nkola ki mbatawaanya. Nensalawo ne ŋŋamba nti leka mbawe emyezi 3 kati ebiseera ebisinga ogwokusatu nsaba ssente zange nga 26 ku 27. Naye ate kati right now as I talk omusajja aganye okumpa ssente zange. Simanyi kikyaliko, simanyi kikyanjagaza. Simanyi aganye okumpa ssente zange mutekisinga taddamu wenjogerera olwala sikoze naganye okukola Mr. Kadaama. Sisobola kukola nga bano abantu bagala kumpa ssente zange. First of all nze ebintu bya wano mbyegulira kutandikira ku sanitary pads ebintu byonna sabuni byenkozesa. Bafumba emmere tebampa bwe nzijayo eri obummonde bwe mufumbolo ne bayomba ne gufuuka omusango. Kati mazima ddala baagala nkole ki Mr. Kadaama? Wenjogerera wano obudde buzibye ziri ssaawa emu ndi Saudi Arabia. Akatundu kendimu bakayita Hafal Albertine.
office gye najjiramu ene Saudi Arabia eyene Saudi Arabia bagiyita yemnya Jakarta office eyo nayo tefa ku baana ogendayo n'ocomplaining ekintu kyo ne bakuba bukubi mu kifo ekyokuwuliriza bawuliriza ono abawa ssente kati Mr. Kadamaze simanyi kyakkola simanyi kikyakkola essaawa eno ndi kwambala nve mu kisenge nteege omusajja nzire mu mulumbe face to face mugambe njagala ssente zange kubanga ze nibwe musaba ssente sigamba mbu njogera bubi mugamba sa I am requesting for my salary in a humble way naye omusajja n'omulaba ng'anyiize ng'ayina atugubadde ng'ayina tayagala kuwa ssente like as if zabwereere zino ssente sizabwereere Mr. Kadamu simanyi kikyakkola simanyi wa waakuddukira right now naye nga nze njagala mazima njagala bwenkanya Mr. Kadamu zino ssente tuzikolerera nga tumenyeekazi wano wenda ennyumba nnene mbaddewo bw'omu ng'emirimu gyonna ngikola omusajja n'akuvuma omukazi n'akuvuma abaana be ne bakuvuma buli omu n'akuvuma ne babeera nga they are disrespecting you bw'ogezaako ocomplaininga ew'omusajja akugamba sikusasula sikusasula ssente kati sinsa nsasula ssente ezange enzaagala balina nnyo obwomuze kuba kati akimanyi nti enkyamalako contract yange tebaagala kunfiira kubanga tebalina wakujja muntu yenna nze njagala kuddayo waka kuba ekisookera ddala ne wenjogera kati omutwe gunnuma ndi mulwadde njagala kuddayo waka ate njagala ssente zange nzaagala Mr. Kadama banaye onosonyiwa mukwano engeri gye njogeramu naye mpulira simanyi bano bantu ki kye batwagaza kyo sikitegeera n'omulundi n'ogu kanyambale nfulume ebweru mulinde Mr. Kadama tugenda kulwana paka nga mpadde ssente zange saagala kummanyiira then ekyokubiri bw'agamba nti sikolaye amanyi nnyo complaininga kuba kati remember nze mune mukubirako simukubidde mu fresh nze n'akuba by the way ensonga lwaki ankubidde enamba yange abadde tagimanyi nemugamba nze Shina nabuuza Shina what do you want nemugamba sir I'm requesting for my salary that's why I'm inside the room I'm requesting for my salary my child at home is sick he needs some money chavangamba you're crazy simanya bichi nemugamba sir I'm crazy because I'm demanding for my salary you're calling me crazy for the money which I worked for